Nze nawe make we tin run so easy. Celebrity track, baby cool. Gargamel. My name is Delivered Julio. Together we're the B2C soldiers and we are on Celebrity Track B2C. Chinda mwinda na basabanga Mike ngate bampa Mike ngabanyime no Mike tuva no Celebrity Track. Bamita Dr. Jose Kamini Sauda Zapsa Simba takoga tageje gawedeyo. Okay. Alan Cruz, Mr. Handsome, nyongera kutegeza lunako lwaleero tuli ne Ykee Benda voice otenda. As you can see tuze kumpaka records. Mwana mulenzo ono bw'omutunuulira emyaka gyaliko ne byakoze bingi nnyo. Studio eno mpaka records ye nga ye kububwe okitegeera. So mvubuka binnyo byogenda okuyiga osobola otya okukola studio eyo osobola otya okubanga kuba tuyinza ogamba essaawa zino tugamba nti Ykee Benda okay yeekoze so okitegeera. So binnyo byetugenda okumanya ku Ykee Benda abikoze atya. Embeera bintu nnyo tugenda okunyumya kukola studio omwana agenda yatya kye kibaayo njawulo kyebaawo ng'oli management njawulo kyebaawo nga oli managed by yourself. So abinnyo tugenda okubanga tumanya Alan Cruz Mr. Handsome mperekera akwa tugende nga tulaba Ykee Benda voice otenda eno gyenvudde gye turecordingira ennyimbo okitegedde kati nzize wano wetukubira zituni enzibwe nnyo ku screen olaba ekiriko essaawa zino okuliko Maradona okitegeera Maradona lwe luyimba olupya Ykee Benda Raina new audio fresh gwatanalubulirako gena maaso atobere ng'oluwulira Alan Cruz Mr. Handsome Ykee Benda uno wali nnyo okubanga ate ensonga zonna zitereeza taata gyebali kusema kale papa nemjebale kyekiri Alan Cruz mwebale kujja kutukyalirako olunaku olwaleero abala tuwagwano no Ykee Benda the boys otenda first na ebigazo agenda akuba omuziki nga ne obomwa kitatunda byenda. Okay, Ykee Benda voice otenda first on girls agenda akuba muziki tatunda byenda. Engombe yetegeeza ki mukulu? Etegeeza nti kinasalawo okukola nasalawo okikola na mutima gwonna sajja kwekubya okitegeera so oyinza osanga waliwo atunda ebyenda naye nga ze ntunda muziki. Ykee Benda osomyeko? Nasomera ddala. Primary osomeddewa? Nasomera ku Shimoni mala emyaka 6 P7 nengimalira. Shimoni ne bajjawo? Emyaka 6 kireka. Second onogenda? Nengende ndejje central ndejje bayitayo bati Luweero ndejje SS. Then ngende St. Lawrence onde. No maliriza nga senior sex ojimaze. Ykee Benda ova mu family y'abaana bameka? Tuli abaana 8 ndi mwana wa 7. Muli abaana 8 oli mwana wa 7. So basically baali bagambye nti Ykee Benda ye muganda naye ne bagamba katumalegga. Abasajja abakyali awo tebakowa. Naye manyi nkigadde naye kakyayini kafubutuka yawe kali awo kati gomyansi kati. Kimanyiddwa nti ova kireka ozaaliddwa kireka? Nazaalibwa Naggulu. Juzi nalaba ka video abantu b'e Naggulu nga bayomba. Nti oyo mwana yesibye ku kireka naye mwana we waffe. Kyali bwe kiti nze nazaalibwa Naggulu. Naye twasenguka mu myaka 2 nga bakanza. So nze nkuze mmanyi ki kireka because myaka 2 nali sitegeera. Myaka tuwerera twamala emyaka 2 nga bakanza ne baganda bange ne tuddewa ekireka mu nyumba yali ezimbidde. Ykee Benda obulamu bwo okulidde mu family kikaaki? Family yamwe mbadde muyinamuko kasente oba family ebadde yakwasolinga nnyo? Fe abantu boyinza oyita middle class tetwalina kingi ate tetwalina kitono nti tetwali ku 00 ddala naye twabeeranga nti ngaafuba n'alaba nga asobola okuweerera. Omulamu ogwa muzeeyi wange yali alwanira kimu to have enough money okuweerera abaana be basome. Ekisigadde sagala nkulime ndi yali bulungi ekyemisana ewaka tekyabeeranga bulungi n'ekyeggulu naye sente zisoma zaagezangako okukola ki okubaawo bwe zaabulanga kati mu myaka gyaffe abasembyeyo nze kati university nga bwe nagambye za university zaali zaabulira ddala nga zo talina Mukama n'atema amakubo nenfuna scholarship. Muto wange scholarship ng'osomera Algeria university. Okay. So twali bwe tutyo family endokole nnyo nkulide family endokole nnyo mama wange ayinza osaba n'akeesa so kyatuyimirizaawo ndooza n'akayimba wakawulira esaala ze zikola zizimbezezaawo so nga tumanyi kimu kusoma Katonda
bisigadde byereeta byokka. Waliwo eŋŋambo oba akaŋŋambo ekiboozi ekitambula okusomera Algeria era abantu abasinga baali balowooza nti taata akasente yali alina kangi nnyo n'asitula mutabani we n'amutwala Algeria n'asoma. Emboozi eyo ebuzaabuza nnyo abantu because buli omu aginnyunyumiza banne nga bwakoze ekinga bwasanze kutambuza emboozi ye. Nti Ykee Benda yali Algeria gye yasomera baali bulungi wololo. Amazima gali nti Algeria emyaka ena gye namalayo gye myaka egyankuza okusobola okukola byenkola kati. Ate era gye myaka egyasingira ddala okumpa obuzibu. Okay, briefly, Algeria nsi ki ng'omuntu si musiraamu? Ky'obusiraamu kyandibadde awo naye ng'oli muddugavu. Kuba abasiraamu abaddugavu baaliyo bangi abaava mu nsi ez'enjawulo. Abaava e Senegal, Conakry, ekitegeera ensi nyingi Mali. Naffe abeeno ate abakristaayo numufu mulimu abasiraamu abaagenda. Kati ekyeddiini si kyekyali nnyo ekikulu. Naye kubanga oli muddugavu embeera teyali nnyangu nnyo. Naye okusosola okusosola kwali kungi naye Katonda naye n'engeri gy'akolamu ebintu bye teri muddugavu gwe baali basinga mu kiraasi. Baali batono nnyo. Kuba you imagine some countries baali batwala abaana abasinga mu nsi ya. Ewaffe nze saali omu ku baali basinga mu Uganda naye lwa muzannyo naye nali musajja mugezi nnyo. Naye ng'omuzannyo namungi so ne maliza nga zifunye scholarship ya wano. So fa abaami singa out scholarship ya wano fa be bakola ki abafuna ezo endala. Olwogenza Algeria osoma ki? Nsoma engineering naye nasooka soma Lufalansa mwezi mukaaga. Olufalansa olumanyi? Ndwogera bulungi. Asobola okumbuza mu Falansa yennyini bw'aba ayogera kumukumu naye abaogera Olufalansa abadduga bamba wulira. Naye mu Falansa oli konko weeri Paris ayinza okundeetera obuzibu. Mba nina okwekkaanyira. What did you say? Naddamu ne mbikwata bulungi naye nga osobola ndwogera? Ndwogera. Osobola odusabamu emmere? Mmere ntono nnyo ku bintu bye njogera. Nsobola okukwanamu omukazi mu Lufalansa? Myezi ena ng'omukwana bukwanyu nga bw'okwana omukazi mu Luganda. Ate okuluwandiika? Nduwandiika. Ykee Benda sooka otubuuliza Abafalansa abali just kubabuuzaku nseresi ntono nnyo. Ça va mes frères et mes sœurs, ça va monsieur et mademoiselle, c'est Ykee Benda et le chanteur d'Ouganda et je vous aime beaucoup. Voilà. Ykee Benda okubayo ndi oluyimba nga oli mu Lufalansa? Gye mweziri mu studio naye ebintu byange bya planinga. Music sikola wa leero yekka njiiza abaleero n'enjiiza n'emyaka 10 egijja mbere. If Ykee Benda afuuse nga Africa yonna emuwuliriza oluyimba lw'Olufalansa lukola sense because mu Falansa gye bali bangi nga badde bakwagala naye nga bakwagalidde mu Luzungu kangamuko ewaabwe ate ne bakkiriza nti nayo gy'oli. So Ykee Benda okomawo okuva Algeria mama asuubira engini akomyewo taata asuubira engini akomyewo tutandika osuula ebipapula mu maofisi g'abasajja tutandika omwana atandika okukola osalawo okugwa ogenda kuba muziki so sooka tunyumirize story okomawo okuva Algeria. Ekikwewuunyisa nakomawo nga nabagamba nti nkoma okola muziki mu myaka ena nawandika ennyimba ezisukka mu 10. So mwaka ogwasembayo nga of course twayogeranga nnyo ku Sunday kuba bonna bwe babeera ewaka nembagamba bannaye tufe ekiriwo diguli yongenda gifuna naye nkomawo okuba muziki talolwali awo tali lwali lw'amaanyi nnyo naye ndi musajja alemerako ku kyenjagala ndi mukakkamu naye bwe mba mumanyi kyenjagala niwe obeera onfumbye otya tonzijja ku mulamwa. So nembagamba nti bannaye kyekyo mukkirize mugaane twabe mankima ku airport wennyini tugenda kulya ekyemisana awe bugoloobi just kulyamu kyemisana ne baganda bange ne muzeeyi ebitegeere essanyu lingi tumaze okulya emmere mpise muzeeyi muzze ebbayi ne mugaa kati muzeeyi omusajja omukazi musajja nemugamba manyi kiriwo kituufu ddala ngenze ngenda kuba muyimbi kyenjagala okukola era omutima gwange gye guli oba bireeta ssente oba tebireeta tunaalaba naye ngenda kuba muyimbi nagamba naye waliwo opportunity okugenda ku masters okitegeera e France ate kati naye ngenda funa masters e France nemugamba mpa omwaka gumu bwemba sirina kyenkoze mu music mu mwaka gumu nga teri mulina Uganda mumanyi mu mwaka gumu anzirayo nga nsoma so kyebayita okukkiriza engeri gye tuli kushoyo y'abavubuka ndoze kisookera ddala nga tonaabako kyokola mu bulamu n'okuba n'okukkiriza ate okukkiriza tekuva mu bbanga
kuva mu kuba na Katonda mu bulamu. Omanyi ku kyonyumizaako bwe nali maze high school ne ngamba mange nti ngenda soma mawulire. The first question gye yasooka okumbuuza yaŋŋamba naye kati ani agenda okuwa omulimu eyo sirina be mmanyiiyo mu mawulire lwaki togenza oba n'okale oba n'osoma obusomesa oba n'okola ki but nga mpulira muli eri nze mugamba no kankikole nze nja kifuna mu you get. So sometimes I think in life gwenga gwe omuntu oba ne fear oba ne calling gy'owulira but there is no way you can express it with someone oba kati ng'omuzadde ye aba okay yakuzaala naye most cases abamu baba balowooza akumanyi kitega naye ate mu mutima muli munda oba n'ekintu kyoyagala era baana bangi I know outside there nga kyayagala okukola mu mutima kirala naye nga walisalirawo kikola bujja kuba bugenze. Kati nze ekirooto ekyange ekikuze nga maze ofuuka omuyimbi emboozi eyange obulamu obwange mu myaka 5-3 egiyise bundaze ki kyenjagala okukola mu kuddiza abantu abanjagadde. The biggest dream now I have kwe ku sensitizing abannayuganda okulaba nga ng'omuzadde otunula nnyo olabe ng'ozuula omwana wo kikyakola ki kyayagala mu bulamu buno okusindika omwana agenda afiire mu kusoma na biki okusoma si kubi naye kusoma ki okitegeera kati mu ssomero amasomero ge tukuliddemu gonna agaliwo kati tegatusomesa how gatusomesa kwata okitegeera if you don't teach me how lwaki tonjigiriza how to manage money lwaki tonjigiriza how lwaki tonjigiriza how to talk to people because business zonna eziri mu nsi zitambulire ku bantu teri alina kyatunda nga tagenda kitunza abantu okitegeera so lwaki tonjigiriza kumanya ngeri gye njogera n'abantu neeyisa ntya mu bantu then n'okumanya economics nti sente zino zikola bweziti zino zikola zituni zino noziteeka nozikola kino ne kino okitegeera so ezo masomero system nkyamu nnyo nga muganda wange bwagiyita naye sijja kukyogera naye nga oba okitegeera kye ŋŋamba so nze njagala kukola ssomero erisomesa music okusooka erisomesa omupiira erisomesa ethics kye bayita eneeyisa mu bantu ndowooza oba discipline nti sente weba siiyo togikola ki togitwala mmanye tovuluma naana kukwana mululu bw'oba osuubiza okola ekintu kituukirize nekisomesa math n'oluzungu nze ebyo byenjagala okukola so kyekirooto ekyange. Okay, tulina Ykee Benda boys otenda. Ykee Benda tukomye nga oziza muzeeyi emabbali omugamba akoye omwaka gumu. Nampa omwaka gumu. Amuna emboozi netandikira omwaka gumu ate gwali tegugwako faama teyatabuka wano. Wakuba ennyimba mmeka okufuuka star? Nnyimba zaali 4. Kyenkyebula. Nakampala. Faama original. Budumbu. Nze nsooka okulaba nno nasooka kulaba lwaki kyali wange bamuyita Gideon. Gideon yali akolawo ku TV bagita HTV. Kati ndaba Gideon ng'akukyazizza ku interview eyo kyenzijukira ng'olina faama original version. N'ogamba ku TV n'ogamba naye mbadde nsaba abantu naffe batuweeko amatu abayimbi abato batuweeko amatu mutuwulirize. Ne nkulaba ne ŋŋamba man this guy is good. Kati mandi yewaka ndaba some cousins of mine nga baagala kuba badansa nga bazina original version. Kane mbabuuza olulimba lwani banga agawo gayi bamita Ykee Benda nengera ku YouTube ngenda okulanga yegwe. That's when I called in nga Ykee Benda soko jjeko tubeeko ne kyetukola. You get? Yeah. So Ykee Benda, what does it take? Abantu abamu batugamba nti olimba hiti ojiwulira ng'ogenda ogikola. Olimba okuba hiti ojiwulira nti enaba hiti kati njiwulira luli nedda luli naye simanyi bannayuganda kye baagala nga nkola because of mutima nakinyumira nga nkola binyumira actually nzi olimba faamu ova kuki kuba abantu asinga nze ne musajja mulalumu okitegeera kati otuulaawo ng'owulira muli oyagala kabala akukyamula abantu just kwesiriwazaamuko naye ate ogenda okukisuula nti abantu ebintu byetubuuza amaaso ate abantu bebasinga okukola okwagala oba okutya because ekyo bakiyita risk
natwala risk okitegeera okuyimba ku kintu omuntu kyatayagala kuyimba kyayagala ennyo naye nga takyakola ki kukiyimbako. oluyimba olwo gwe nze nnimiro gwe faama gwe muli eti Ykee Benda saa zino bw'owulira omwana ng'ayimba nze nnimiro gwe faama nga mwana wa myaka nga kale nga 6 oba olowooza mu mutwe muli oli omwana ayimba ki kyayimba kiteke anyumira melody zaali z'amaanyi nnyo bagita singalong okitegeera kati ye aba anyumira melody manyi music lulimi niwe oba totegeera bintu byategeeza just goba oyitegeerera cause olina naawe omwoyo gwa music somewhere. olwolimba wagenda odde okuba nga oli yasaini danda baddies obanga saawa eyo wali bibyo baali bansaini original nagikola tebanansaini budumbudubu ne faama ani yasooka budumu yasookera ddanga n'akabeebweru bwe nti tumaze graduation ngende wa and music nga wiiki emu nenkolera obudumbu mukyala naava eri mukyala yali mukyala wa kizibwe nampa offer nampa $3 million nkole video nenkola video okumisinga nesimu yakuleeta ku baddies then bakusaini ye yamufumba n'okumufumba okunzikiririzaamu. idea ogijjawa okusinkana Shiba ogambe nti Shiba jantuddemu oli akayimba kano? Nze Shiba nali mulabulabe ku TV era saamunoonyako nti Shiba ali ludda wabula gwe mulimu gwa manager ye awulira music nagamba onna ono omwana yaani manager njogera ku manager w'omuyimbi Shiba n'omuyimbi ne bamulagamba akayimbi kali wali wabbadi ng'ate Jeff yakunoonya yawulira oluyimba mu bbaala nagamba ono omuyimbi kyono kana kayimba kamaanyi okitegeera namugamba kyali kayimbi ka badi ate kyaliyo nnyo kuva mu good life bali bakola bonna so namugamba muyimbi wa musayinize oba biki muyimbi wange mpenda musayinize namugamba mpeereza ku nyimba ze zolina namuweereza kyenkyebula zonna zonna akasajja kayinamu njagala Shiba atuleko kulimba lumu Shiba ndoze ne bamuwa ennyimba zonna n'alondola ne bankoonako badi najja n'abiŋŋamba nenjamuka ne ŋŋamba kati ddiiro likoze litya ligguddwa kati nze asalawo wa gye njagala ogenda wa gye ngenda okukoma okitegeera ne bajja ne mpandiika vaasi yaawo n'ateekamu ne tulimixinga tugenda tukola photoshoot video naye video twamala emyezi ena nga tetunagita why sijja kikutegeeresa ekyo simanyi okitegeera naye nga wali kwegayirira nnyo twamala emyezi ena nga tetunagita abantu nga batuvuma kwali kwegayirira nnyo tegeera industry nti kati njiyingidde oba onfuna social media nga twagamba ne mutuwe video ng'ate Alan tuwa video okitegeera so myezi ena tuta video ne bagivumaavuma yonna naye njogere egenda bweza miliyoni 4 ku YouTube enkoledde sente. olowooza mu industry eno mulimu enkokola Ykee Benda? Mweziri mu buli industry kweyagaliza kuli buli wamu okitegeera naye ekisinziira kikomyewa okitutte paka wa gweyeyagaliza ku experience gye wafuna ku faama osobola okuddamu n'okola oluyimba ne Shiba? nsobola but it has to be a song etujjayo fembi nga bw'olaba oluyimba olwali amazima agali nti tewali mukazi yali akusobola okujjako Shiba kikumu ku kinaakyo emyaka 3 giyiseewo naye bwe olumpa kati era ndi wa Shiba oba okitegeera because chemistry yali amakinga bulungi nnyo. At last tukulaba ng'ova mu baddies why? Kulota kirooto kyali kinene nga nina ebintu byenjagala okuba nga nze agamba nti kino tukitwale bwe tuti kino kitwale bwe tuti ate era n'okwagala okubaako nga olina ekintu kyeweesalirawo n'okubaako n'omuntu gw'oyagala kati nze abayimbi beebyo be nali njagala babeere nga bakola nange naye nga management egamba kibulamu kitegeera osobola n'okulaba omwana omuto naye nga ogamba yes ono omwana kamu
naye nga management naye ebeena n'omulamu gwagwayo gwe gwagaliza so nga nina okuba mbeere mu kifo ekyo kisobola okuba nga nsobola okukola decision ezo. Ovudde mu Buddies obulamu bwali butya? Bwali butiisa naye family okimanyi ebeererawo naawe kubeererawo eyo so kyatandikira ku family ne mikwano gyange gye nali nayo waawo twalinga abantu basatu fekka so ntugamba kati tutandika kali yetandika buto kati because kati naye kye nali nsiza omusingi nti mwe mwena nalina byetuukirira teri manager yakutuukirira wamumanyira ku nze okitegeera so media ate nga eforce esinga okutambuza ekintu kyaffe nali njetuukiriddemu nga mmanyi nti njagala kino ngenda woono nekino ngenda woono so nengamba kati eyo shuwa njirina mu ngalo zange kyekirala kyesitalina waki kyenina nemanya kati neetaaga omuntu amanagi okitegeera omuntu gwensobola otula ne nituteesa si kubeerawo nga nze ngamba bugambi kyakkola wabula tulina oteesa nga nkuwuliriza ate nga nawe nkola ki ompuliriza si ntujja kkaanya buli kaseera naye tumanye ng'engeri so nenula mukulu wange era paka kati bwenkola naye muganda wo so netutandikaawo netugulawo partnership n'omuntu mukyali wange omu omulala kwetugeera netutandikaawo kati okukola music mpolampola kati video mpolampola sente nisandika okuyingira mpolampola zimalayika byonkola 2017 anti one of the best years I've had 2017 sijugulira ku studio yajjira bakuba hit gye batalabangako superman awo tugenda kujjawo Ykee Benda lwaki olonda muganda wo lwaki tewalonda ku bantu balala bonna muba omuntu webweru omanyi industry yaffe erimu abagezi bangi abagezi mu bulungi n'abagezi mu bufu eri agamba akanako kali ku kyati ako tukazwe kajje wenkafunamu omwaka nga gumwawo nkajjamu nze nkajjeemu kati ebyo si byagala nze njagala omuntu nze ntambuliza obulamu bwange kuki passion bwe ndaba omuntu ali passionate about me bwe njagala okukola naye oba tabimanyi ajja kubiyiga kuba njagala oba okitegeera omuntu yenna bw'aba ali passionate about kyokola yesanga abiyize okitegeera because osula otya nga muyimbi otakola okitegeera obeera otya n'emirembe so kyekyanonza mukulu wange ate si lwakuba nti muganda wange kuba nze kyenza asinga obutabyagala kati no kankubuulira era mu bizinesi yange owooluganda alimu ogwa omu yekka naye olowooza abantu benina bano mu kika kyaffe si bangi zisiyagala ddala kukola nnyo nabaluganda because family be bantu ababuusa amaaso omulimu yenalowooza kino ajja kitegeera muganda wange kati ebintu sibikolerako ndi ethical nnyo okitegeera ndi straight bakukola kuba kukola so kyekinteetera okuba nga neewala okukola nnyo nekiki okoze ennyimba mmeka ng'oli ne muganda wo kibuzo kyo kizibu nno kangazeeko bbala mutulabe kutandikira ddala ku malayika ovuga 2018 yonna 2018 ennyimba nga mukaaga erinnya 2019 tukoze mukasatu ziri mu 15. How does it feel ng'olina ennyimba nga 10 nga zonna abantu bazimanyi ng'oli ku kuba show nga lulimba ogambako bugambi n'ogamba leero kamba kube 6 leero kamba kube 4 leero kamba kube 3. How does it feel? Kyanja kati ekyo kibuuza nga Bobi Wine oba yanagamba kikwayo ayinanga 8 okitegeera waba bebe kulu okitegeera naye amazima gali nti nze buli ka milestone kenfuna nka celebrating and buli ka kodio kenfunyeyo nikatakwatayo nsanyuka nnyo teri kisanyusanga kuyimirira ku stage nga abantu bayimba naawe nguliro otunulira omuntu n'omulala nga afa bufi okitegeera bye binkomyawo mu studio nze nva ku stage nenzija nendikodi lulimbo olupya lwaki I'm inspired by love and nga bwe nkugambye passion inspiring nnyo so feeling ebeera nze ndaba inspiration siraba mukwano ndaba inspiration ala ni mukoze njo kubanga kyayawulira ko lolimba akiwulira ne kuluddako ninga tizanjawulo kati ogubeera omulama Ykee Benda oyimba ennyimba nnyingi ennyimba zinyumira nnyo abakyala n'abawala kikyokoze oba weekuumya otya okuba nti bafaani b'abakyala tebakukyawa okukyawa n'aligambye nti buli omu bamukyawa naye abamu ayimba ennyimba because abakyala bamwagala n'agenda ng'akozesa buli omu ng'atesitinga ku buli omu
Ykee Benda ekyo ekintu okirwanya otya? Okusookera ddala olina okukkiriza tosobola kubeera mulungi omu, tosobola kwefuula nti ate gwakimala buli wamu. N'ekirala omulimu gwe ogwagala kyenkana ki, okitegeera bwoba ogwagala kinene nnyo nga totunuulidde now, because right now you are bakiyita ladies man, tomorrow you won't be. Mbamanyi ate naawe obamanyi baaliko ku lubavu nga bebagira naye emyaka gituuka ne gikola ki, ne giggwako. Njagala ntuuke ku egyo emyaka nga kiweddeko nga nnina emikwano amikyala n'abasajja, because bivaamu bombi, tosula basajja bakyala bokka n'abasajja. Ati nze nonze because ladies of course. Kyengeza kugamba ki kino nti omukyala bw'omwagala n'omweddiza waliwo gw'omuggyeko oyo naye aba akoze ki, waliwo n'atanjagala kati naye nga lwaki siina mukazi ogwe nali nkuteeko wabula lwakubanga mukazi we asiiba ku nnyimba zaani za Ykee Benda. So bw'oba teweesiseemu osoboleetawo ettabu ey'amaanyi obukyayi obw'ekitalinga abamu babetta n'okwetta. Ykee Benda moment yajja 2017. Wow. Tell us about the Cocoa Studio, the connect. Basically soko tunyumize nga Ykee Benda. Esimu eyo wagifuna ofuna email yali simu yali ki? Balina contact wano Uganda. Era ye yasooka okungulira n'angamba bagenda kuweereza email na kino kitegeera. Naye nensiriikiriramuko. In fact eyangubira yangamba njagala kukulaba. Najja andaba. Normally ya meeting adinga nkyali ku badi. So ekintu ekyo nakimanya nga nkyali ku badi. Ojayimba ku studio. Nene ngende ngavudde ku badi. In fact nali nakava ku badi. Bayita okisibiringa triple ejja. Ebintu okuyimba. Show nezanyibwa performance nezanyibwa mu December ate ngatawo kati ekintu kyaffe ne Michael ne tiimu yange yonna kikutteeyo kitandiza osituka bulungi mpaka records twalizanga. So awo wetugirira tutandikira ekintu muganda wange nakyamuka nnyo ne ebintu bya contracts munnaye zino mubaamu akakulizo kamu tokyogerako paka nga tuli ready okukirambulula. So nasirika emyezi gyange ebiri ndowooza n'ebyaddako byonna ebyo World Cup nabisirikira emyezi ng'etaano ate eyo kyantantawaanya nnyo nga ntyanoga mayinzi nga bwe nkugambye ni musajja ali nkuuma ekigambo kyange simanyi bwe bakiyita naye nkuuma ekigambo kyange bw'oŋŋamba nti tokola kino bwe nkugamba nti sigenda kikola kiba kiri. Nasirikiranga contracts ezo nensirikanga nembeera mu bantu ng'atabimanyi nabimanyi nti bijja. So Ykee Benda oluyimba Malayika tusooka dulamu ku Cocoa Studio. Superman, sorry. Superman tusooka dulamu ku Studio. Superman abantu bawaayo kye bawaayo kyonna ne bagamba bwe kuba kuzanya video ku TV katuzanye yako zanye eno. Tell us about that concept ya Superman. I left nave Uganda. Ngolimba mazoddulo nalyo ngenda okukolerayo. Kuba nagenda nalwo oluyimba na recording 2016. So project studio ne guy contact abawo ne tulonda oluyimba lumu twalonda Superman. So we twalonda Superman ne tugendayo nalo ngamba njagala mbeere wanjawulo nagenda nenda video z'abayimbi bonna ababadde emyaka egiyiseewo ng'esatu nendaba bakamiri nendaba ba Wizkid aba Nigeria bwe bali nnyo ngamba kiki kyali kyanjawulo nnyo kyenjagala okukola kuba oluyimba lwali lungi nanjumanyi nali mayishuwa naye nga how do I make an impression on these people banjagali bonga Lwali lulwo lwalimba lwange. Yes. So nengamba kati nokyusa ennyambala. So kyasookera ku nyambala nemba luli abani lwakwesoma kwefuula akakazi okasomero kitegeera ninoleeta African setting ate muki mu performance nengamba kati wano mpitawo kituuka eri ebandetera wardrobe nembaga njagala omuggo nagugula nengwerabira wano nentuuka eri nembaga njagala omuggo ne bagufuna kimanyi balina sente nnyingi nnyo kyosaba kyebaleeta wardrobe engoye zibeera wali muganda wange tozimala okitegeera. So nensaba ne bandeetera omuggo gwange ne banonderawo engoye nembaga njagala African kanda
ninya ku stage awo abantu nga baba ne crowd okitegeera kyali exciting nnyo banga ate crowd ebeera hyped up obere woolya ddala okikubye international biki naye nga just kunyumirwa crowd eno gye tulamuka ku studio abantu basasula okuyingira oba I don't think so sisuubira nti basasula naye simanyi nesisuubira kuba nze ndowooza baba bagyetaaga crowd eyo okunyumisa performance so mumaze okukola oluyimba okomawo Uganda nga the song is up here nemanya nti nokola version nali nokola remix direct naye nengamba kansooka embawo original nti balage nti banaye oluyimba naluyolaki nduyina mu studio najja mbujja verse emu nendekamu emu bali ne bateekamu ezaabwe bakukkiriza okukola oluyimba lwokoledde eri ate odduleeta n'olukolamu kyoyagala lwange in the first place rights zonna nziina the only rights they have is on the remix but the original yange. Wow. Olugendo lwa Ykee Benda luwanvu kansuubira olina kyoyiga gwe omuvubuka atulaba essaawa zino bingi nnyo byoyiga bingi nnyo byolaba n'ogamba waawo okutuuka ku lukimu ebiseera ebimu osiba omutima kuba kusiba mutima kuba kuguma n'ogamba okay let me take this decision so Ykee Benda okomawo ewaka ozaako nyimba ki after Superman nazaako kajambo ne February nze myezi egisinga okunyumira December nno kyanga ntandika music Fama yakyaka nnaku za Christmas nnyo Superman singa guno nguwedde tulinde guno tulabe ekijja naye nga emyezi za festive season egyo teri muyimbi anfugaawo Ykee Benda weeyisa otya oli mwematizeewo oli mwewulize oli muntu w'abantu ndi muntu anyumira okubeera mu bantu naye ate nkowa maamu onfuna so njagala nnyo nenzijaawo netunyumyamu ku mboozi nembitege nembayo ekipya kyenkuyigako oba kyenjiga ku bulamu because obulamu obuyigira ku bantu bintu byenjawulo ebibayiseemu numa nentuka nga njagala mbeere nzekka either mutule ku laptop mbeeko nekyempuliriza oba kyendaba oba nsirike busirisi nga ninzekka ate olumanveeyo nkomewo mbeere mu bantu so oyinza okugamba ndi private nenga nyumirwa nnyo kubanga ndaba abantu abanyumirwa obulamu nga baseka nga banyumya ku bulamu batambuza emboozi beeyongerako kye beeyongerako mu bulamu bwabwe kinyumira nnyo kwematiro baseematira nze ndowooza kisinzira kwani gwensanze nze omuntu ayagala nnyo obulamu obwangu naye bwe ndaba omuntu ng'ataddewo embeera kati mba mwewala ate bukozi ki mwewala kuba nze saagala nnyo negative energy okitegeera era ne bw'abaani oba DJ obaani bwe ndaba nga mwana embeera otaddewo nene nyo ate nga teyetagisa nze nkuleka kuba siibomba n'abantu nze kuleka ntalo zange singa nzirwanira mu mutwe gwange njagala nnyo nembeera n'emirembe nga n'abantu bembeera nabo balina emirembe naye bwe mba okugenda mu maaso kwange okumalako emirembe nkola nti tojja mmanya naye ojja laba nga ate tokyandaba nga bwali ondaba mbula okitegeera so tukulaba okubya ennyimba byonna bino bikoze olinnyeeyo kati abantu baconfirminze bategedde nti Ykee Benda muyimbi era muyimbi wakabi kiki gwe muli kyowulira ekyenjawulo ekikuletedde okuba wooli ekisookera ddala siina nnyo bamuyita batya siina nnyo kavuyo industry simanya Ykee Benda yakubye dijjo Ykee Benda yavumyo yalwanye no okitegeera ebyo binasooka obugaana siinayo skando z'abakyala nazo ziri awo nti Ykee Benda kino na kino okitegeera simanya nabweteme biki ebyo byonna tebiriiwo ekyokusatu oba ekyokubiri I believe in teamwork nze ndowooza bw'omanya nti tosobola kubeera kagezi munnyo ogenda ate mu maaso nnyo bw'oba osootuuza Alan ogaa nti Alan ategeera kino ne kino nkimukozesezza ntya nze nkikole ki ekifunemu in return naye muddize ekikola ki ekikye kuba naye alina kyabakola mu bulamu bagamba omuzungu agamba bwati if you can't be used you're useless okitegeera so
I have to use you, you have to use me. If we don't have that relationship, kafu okitegeera. So nze ndowooza kyekimu ku binfudde owettutumu okiyita kibambalirako ninga nange nakyo mwakinyumbala nti kati wano eno simanyiiwo ono kavugewo tutuuke wali nange ate nvugewo bwenti wekityo. Tukyalina Ykee Benda boys otenda kakati wano wetugenda okutuuka ate wetugenda kanyumiro kano ketugenda ngenda kuba mbuuza Ykee Benda ebibuuzo byange bigenda kuba bisatu bwebiti abinziremu nga bw'anaaba alabye okitegeera naye nga kyali wange divorce we bali nnyo okubeera nga ate ensonga zino tuzikwasaganya bulungi nnyo. Eno Ykee Benda oyina famire? Eyange wange nidda mukama wange. Lwaki? Obudde butuufu tebunnatuuka. Ndi musajja ayagala nnyo, ndi musajja wala passionate person. Nekiwa mukyala njagala omukwano guli ogw'okufiirawo obufiizi okitegeera nga lwe tumaze weeks bbiri tetweraba tolina na mirembe nga nange sirina mirembe. So efeeling eyo ekyabuze nali ngirinako naye yagenda kati ekyabuze kyabulidde omuntu oyo gwendaba bwendi. Ykee Benda ozanya firimu? Nsobola naye sinabagizanya naye nga nsobolera ddala. Omanyi lwaki nkubuuza nti Ykee Benda ozanya firimu? Omanyi around 2017 2018 there are some pics ebyalabika nga Ykee Benda akyadde bla 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 bla, and of course buli muntu aba ne weakness okitegeera. We don't know what happened. Buli omu yayogera kyayagala Era tebalimanya okitegeera naye was it real? Kyali real just like ebyabalala bonna Nti mwakyala byali bya ddala ebyabalala ebiganye byo bo banjawulo ku nze. Lwaki ekyange kye balowooza nti ye firimu bangi ababigobyeko n'ebitatuuka kye bakola ki tebirina kugwera naye bwe bulamu. Ykee Benda asinga kwagala bakyala ki? Bazungu, baddugavu? Nze ndi pan-Africanist, njagala abakyala baddugavu naye abeeru. Mukyala beeru musajja bakyala beeru. Okay, kwega kale enjeru ekusikiriza nnyo? Nsikiriza nnyo ate njagala nnyo omukyala nga amanyi Katonda because nali ndabyeko omukyala amanyi Katonda kyakola mu maka okitegeera. Okutwaliza amalabika yabaddukanya n'amaka. Oyagala omukyala akulwanira? Nti okola ki ku musajja wange? Ebyo bito bw'aba nga tali bakati bwe balwana ne betta nze ntambuza nti obulamu okuvaawo sisobola kudubana mirembe okitegeera. Sisobola kubona mirembe ng'omukyala omu afudde kubanga omukyala oli adde amukuba nga balwanira. Kati bye bisinga okunemesa okuba neki ebyo byokuba ng'oyoola buyozi busanga. Nekkanya nnyo omuntu gw'empita omukazi owange njagala nnyo abantu abakakkamu ti ne bw'oba omukozi ekikyamu asobola okuba mu kisenge n'akaaba maziga nawonaga newankola bubirubi nange nenkola ki nekirowoozamu nekirowoozamu noga obaka muweemu ka benzi ansonyiwe embanzi lina njikuweerawo muganda wange naye ate sikirungi kumanyiza nze siri musajja amanyiza abakyala ebintu ebiri materialistic naye nkuwa omupenzi omukwa bagamba abalina omukwana akasente bakodomu. Ykee Benda oli mukodo? Nze ndowooza ngaba naye ate era ndowooza oba okitegeera kyengeza kugamba siri ate nkya kino kitegeeza ngeza okugamba I want you to be comfortable today but then I want you to be even more comfortable tomorrow. Kitegeeza ki tufuna akatono kaneeno kano tukazeeyo tuyiye ekiddako enkya ate tulabe nga bw'oba wafuna emitwalo 10 ate kati nga buli wiiki ofuna 3 ate nga naffe tusigala obulamu bukola ki butambula. So embeera erina okuba nga nkulu nnyo. Ebbanga lyobadde mu music industry oli yaligambye nti Ykee Benda muvubuka muto. Ykee Benda muto yakajja. Ykee Benda ozuukuka ku makya muyita press conference mukoze ekibiina kya Uganda Musician Association. Ykee Benda, where did you get the guts n'amaanyi n'obuvumu n'ogamba nti nze kamba kulemberemu? Waliwo Bebe Cool, Chameleon, Julia n'abaani bonna. President we France
Sawa eno manye myaka gyalina. Kyemanyi muto. Myaka 3 mu 2. Very young man. Omulamwa si gwe myaka. Omulamwa ze ndowooza bw'aba bebe cool bw'aba Kamiri bw'aba nga kyayagala. Nze kyenjagala kwe kulaba nga ekinnuma kiri kimu bayira benzi. Ekyandeeta ne mweyo ebintu. Mbimanyi mubeeramu abantu abakyamu saagala tumbuzeebuze bantu. Naye nze Ykee Benda amanya tugumi Wycliffe. Ndimu ekyo ekintu lwa nsonga 3. Nyingiza ya muyimbi, embeera y'omuyimbi, starting when you are an artist and after you are an artist. Nga kaweddemu. N'ekirala bakiyita batya mu Luganda. How do we improve the welfare of an artist? Okitegeera. Because ensi endala ez'ebweru kyanjawuloko okukiri wano. Nze njagala bingi muganda wange bingi. Bwe mbimenya ababirimu ababibba bajja kankana. Njagala tubave bakitamanyi mabega. Tubave mabega. Okitegeera. Naye nga bambi tebeeyibala tubimanyi. Kati nze nkubulira nga nze Alani omutima gwolina eri industry eno mungi nnyo. Gwe teweebuuza lwaki mbigenzemu nga mmaze concert. Because nalaba kye nayitamu. Okiteeke n'engombe n'embeera eno kubanga eri better than this. Taxes ziri ku level z'enjawulo muganda wanzinza okusulira. Drive eriko sente zino. Baana biki byo byonna teri asobola bikuyambako kujjako. Olowooza mwena mugendo kirinnya ku nfeete? Nze kyengenda okugamba kiri kimu tingenda tukola buli kimu kyensobola. Nga Vice President wa Uganda Musician Association. Ngenda kukola buli kimu kyensobola. Tebannonda kubanga nti mu mwana ategeera nnyo no. Bannonda because njagala ekintu kyenkola. Siina meeting gye bali bayise ne sitakola ki ne sitajja. Naye nga nze omuyimbi gwe wandalabye nti obuyimbi obuliko buba n'amalala. Mukimanyi saying ebeerawo. Era nga bwe tuba twekkaanyiza abayimbi abali mu kiti kyange kino kye boogerako ekyo. Terina omu yali alinnyeyo. Okitegeera kuba bw'aba manyi yalina show ku weekend ya $2,000,000 omugamba ki? Kati ojja kwesangayo banene abatalina show ezabukulukumu ate nga beebazze. Naye ate mwabo n'osangayo Ykee Benda nawe weekangamu. So omutima mungi nnyo gwe nina eri industry eno ate njagala nnyo Oluganda lubeerewo wakati w'abayimbi ne stakeholders bonna abalala. History yaffe tebadde nnungi nnyo. We need to change that. Ykee Benda, onyumira politics? No. You know why nkubuza onyumira politics? Kitegeera. Simanyi lwaki ombuuza naye ndowooza ogenda kungamba. Kye mmanyi kiri kimu simunyumirwa nnyo ku ssaawa eno. Lwa nsonga 2. Nze ndi musajja mulambulukufu. Era bwe ntunula ekiriwo kati siraba bulambulukufu nabwo. So mbyesonyiwa bwensonyiwa. Embeera ya Uganda Musician Association kibadde kigambibwa nti mwagenda wa president ne mukabira ennaku yammwe ng'abayimbi n'abagamba mufune umbrella emu mwemba mugira. How true is that? Umbrella waliwo nnyingi ezitali nambulukufu ate tezirina bayimbi. Umbrella neeriwo kati ebaddewo Alani mbadde ndowooza kino kimanyiiko. Yakolebwa omwaka ogwa 2018 ennaku ezo muzeewo yafiira omugenzi. Awo kibiina kyali ojjukira n'embeera gye yateekawo kaawe mabega. Kati bayita emyezi ng'eto n'afa ekibiina ne kitandika tositukira. Kyasitukira nakuye nno bwe muba temwerabidde. Ng'omutima abayimbi bawulira nti ki tabbu nnyingi nnyo. So nekibeerako n'abakulembeze abaasooka omwali ba Julius Chazze Swangs Avenue n'abalala bangi. Ne bakola movement ya maanyi nnyo byesitasobola kumumenyera. Naye abantu bonna abali batuva emabega eyo nga batukola ebintu bayimbi bannaye singa bamanyi sente ze baba balyako. So n'ogweddalu nzika nkubulire ogweddalu ino industry ngagga nnyo. Ate nze kyenkugamba Alani kikino nti nze bwe mba nteredde nga nkola akayimba kamu nga sinalinya ku stage nga na $1,010,000 oba nfuna okimanyi nti kisoboka $1,010,000 nga sitonayimba ku stage neja nti jangu okole gigi wano
Alan bwemba nyingiza bwentyo muganda wange ntambuliza music olowooza mba ngenda mu emitwalo ebiri nga bwe mmuwa kati onfuna kyengeza kugamba pozi ng'oli musajja muzibu buzibu kubanga abantu bagamba kino ekibiina mwakikoze naye muzeeyi yabasindise no mwali mumitinzeko muzeeyi nze naliko ate era nzi ne bwampita kati nzirayo ne mugamba ebintu bye bimu okitegeera industry yaffe eri mu kuliibwamu ssente lwe mwagenda okumitinga muzeeyi kituufu yabagamba mubeere organized no already twali organized kuba twagendayo mu bibiina uma yali represented simaya waliwo ze sitaagala nokwogerako because nze sizibelievingiramu naye wali ebibiina ebirala bye bakola ki waliwo ne union artist union katugambe so waliwo bapromota batwala bintu byabwe mubimanyi nze nali njagala kakisa kamu kuba nze ndi omuntu nga bwenagambe ntambuliza nnyo obulamu ku inspiration neebuuza what makes kyekifuula Museveni okufuga abantu mitwalo miliyoni na miliyoni so nentulaawo nze muntebe nemutuna mutunzi nga njaga kulaba ono omusajja who is who okitegeera nga ffe Emboozi bwagamba then bwe nasuuka nze honorable nali mugambye ebintu byange namugamba kola tunes kati kambimenye kola tunes copyright ne obulango bwa kampuni zino ziri mu Uganda ez'abantu bulango bungi sagala menya kampuni kuba zimu nkolagana nazo zikozesa abazungu okulanga mu Uganda kikyamu nasituka ne ku bigere byange ebiri nembyogere wa president nemugamba kino nakino nekino kituluma okitegeera kola tunes ozitegedde obuno buyimba okuba mu ssimu n'oli oluyimba lwa Ykee Benda sente zetwandibadde tufuna ate batugamba ziddima biki zibasasula sigenda kugenda yeeyo bwekyolina omumanya bwe nkubuulira ze nali nfunyeeko oluyimba nga faama nezizakola n'oluyimba kyezakola the amount of money it made ojja kuwunga ompulira muganda wange ojja kuwunga example nyingi ayirina mubiru an'oluyimba kati nkuweeki manyi sente zerwakola oluyimba naye manyi sente gye zaalaga so ebyo binayogera bwe tuvaayo njogera n'abantu bemmanyi ba Julius ba Bushington bagamba bannange we need to come back and sit again because nze ndowooza ku mbeera gye ndabye nze ndowooza bali gavumenti eri willing otuwuliriza okitegeera netubyogerako netuyita abayimbi mu meetings ez'enjawulo abamu ne bajja abamu tebajja okitegeera naye tulina constitution emazewo emyaka 2 myamba 10 oba 8 awo yo free to go on and vote so netulonda abantu buto okitegeera era nkusiba abantu bonna balonda bambi these are the people abadde bajja buli meeting so abantu abamu bajja kivunula nga bwe bayagadde nsagala nnyo kwogera abantu of course bagamba nonze kankusuubiza ekintu kimu oba kansuubiza abannayuganda ekintu kimu bagenda gezaako nnyo okutukyaya n'okubalwanisa n'okutulwanisa ate bajja kitamu ikkubo liririmu kukifuula nti twagala kubba ssente teri kakodyo kalake balina naye nze nga Ykee Benda kino kanjikireko galubindi nze nga Ykee Benda njagala ngamba omunnayuganda nze ngenda kulwanirira industry eno ndabe nga omuyimbi ayingiza kuba n'abayimbi abamu bakibuusabuusa ate ekyo kinnomanya kuba nze ndi muyimbi munnaabo ate siri muyimbi nti mumazeyo emyaka 2 myaka 3 kitegeeza ki I still want to sing emyaka 5 mu maaso kino ekintu bwe nkizuula nti kirimu embeera eyo bannaffe gye bavumirira Ykee Benda ngenda situka ngende ku social media mbagambe bino mbikoze eki bivuddemu naye wemba sinnakiraba saagala abantu babuzeebuze bannayo Ykee Benda mwali baba wa ssente NRM yabawa ssente oba muzeeyi yabawa ssente yadde 10 abantu be babayogera ku ssente bwabawulira be bapromota ate bali babanja okitegeera so nze ensonga ezantwalayo zeezo temufunanga ku ssente ate kati nga nze ntandika nte nosaba ssente nze ni musajja mukozi myaka 3 laba ekiri wano so nze mbirivinga mu kwekolera natandise nkugamba bulungi ndi ethical nnyo ndi musajja mulambulukufu bye bitanjagaza na politics kuba abantu si balambulukufu
Okay. Ykee Benda bingi nnyo kwegamba ebbanga lyamazeemu esatu mu industry bingi nnyo by'osobola omubuuza ojja genda commenting bingi nnyo by'owandyagadde omubuuza comment making sure nti obuuza ekibuuzo kye tutabuuzizza making sure embeera yonna yonna ogitegeera bulungi ng'okomentinze kuba sirina kye ndimubuuza lulala nga tokomentinze. Alan Cruz, Mr. Handsome, Ykee Benda atwogere ku luyimba olupya olwa Maradona. Oluyimba olwo lunzijukizaamu ennaku zange z'essomero. Nali musambi. Asi musambi wa mupiira nnyo ate. Musambi mulala nnyo. Nali musajja wa buwalawala nnyo kitegeera. So nenjagala nkoleyo akayimba akejjukanyaamu kwezi ennaku twabeera ba player babayita. So nenkolayo katuni ako. Ate nga bangi kati ate abaliratinga ku ekyo kyenkola kyenyimba kuba bangi ate n'abakulu nga bo tebaabikola mu buto bokka. So just kunyumirwamu. Akayimba kagenda kati. Then kyenjagalira ddala nayagala nkoleyo beat Abannayuganda ze batya. Lugalatino. Abannayuganda bazityamuko abayimbi bannange. So ninganze kanyingire kireggaetoni kino kisabule. Dex Cartel yali agikuba. So kakati wakubye Lugalatino. Nensalawo njibateere oluyimba lugamba nti Maradona, girl you're dealing with a Maradona, player Maradona, galo bisanya na Maradona, namba mwenda Maradona, girl you're dealing with a Maradona, a player Maradona, galo bisanya na Maradona, namba mwenda. Okitegedde? Wow. Engeri gye mbadde nduyimba embadde yanjawulo. Kivugira mupiira kwa nako ngwagala. Nenga meaning endala nnyo mmanyi mu kuyiza meaning zange mangi. Okay. Ykee Benda ebigambo ebisembe eri omuvubuka akulaba essaawa zino. Ebigambo ebisookera ddala njagala biweereza eri bayimbi bannange nti tetuggwamu maanyi ate tetwemalamu maanyi. Tugezeeko okuteekawo obumu mu buli ngeri. Kambabulire okuba n'ekintu nga kiriko okuba n'omwana omulema n'obutaba na mwana. Wali omukyala eyatazaala okitegeera. Naye omanyi engeri gy'asaaba wakiri bamuwa omulema oba kasiru kisingako obutaba naki na mwana. Kino ekintu tekigenda beera perfect eri omuyimbi munnange. Naye kisingako okutuula obutuuzi nga tetulinayo kikola kitukiikirira. Tutegezeeko tukizimbe. Omuzungu agamba it's better to crawl than to sit and not move at all. Okitegeera. So waki tutambuze ebigere tulituuka tulirinnye emmotoka. Kuba terigo asasulwa. Okitegeera. Meeting tuzituuza tugenda meeting kino tugenda kwogera ku kino n'ovuga amafuta go n'enkyo inayo ne show. Okitegeera. Wayimbye gye kiro n'okeera enkya mu meeting ya umma. I'm not being paid. Just passion. So tomalamu maanyi. Ate nze mmanze nga Ykee Benda tegagenda kuggwamu ne boogezaako. Alan Cruz. Abannayuganda mwebale nnyo kwagala music wa Uganda. Kati njogera nga vice president sikyaswa kwogera ku wange yekka. Tekikkirizibwa. Mwebale nnyo kwagala music wa Uganda ate era tusitukire wamu tulwanirire industry yaffe ekulaakulana kwongeza abalala. Mu ngeri yonna industry bwekulaakulana n'eggwanga likulaakulana gwe kyota oba ali eyo kyotamanyi. Industry ya Nigeria eri second ku mafuta mu kuyingiza sente mu government ya music. Awo tujja tutandikira nga tukomye okitundu. Okitegedde? Ykee Benda musajja mwogezi singa yali munnamawulire singa yali munnamawulire twandibayo tetufiirwa nnyo wano ate wendi essaawa zino nga tukomekereza show yaffe ndabawo ekifaananyi kya Moze. Of course Moze our respect eri ba legend okitegeera ndaba icon okitegeera. So embeera gwe gy'oba omanya bwe nkwetoloza studio weno bwenti nenjikwetoloza yonna bwenti bwe studio ya mpaka bwetu bwefaanana studio nungi nnyo eri designed bulungi nnyo si nkyafu. Bana yali studio ezimu z'ogendamu n'ogamba maama oba nfulumadde. So mpaka records bweti bwefaanana. Kamera ndowooza ku kamera ekintu kyonna kyonna kya bulungi. Designs Ykee Benda musajja wa art nnyo. Akugambye nti yali yasoma kubeera inginiya naye inginiya bw'abanga yasalawo kujja mu muziki atulongose mu ngeri bweti. Lwaki nange sibeerekereza. Alan Cruz, Mr. Handsome gemanya divorce ku kamera kwali nnyo muganda wange siba bulungi weraba.